America ekambuwadde ku visa era budde bannayuganda bonna abagenda okuzaalirayo mu ggwanga eri America n'ekigendererwa ekyokubeera nga munnange bafunira abaana baabwe obutuuze obwa America. Era budde ne bagamba nti munnange ebiyinza okuvaamu mu biseera by'omu maaso biyinza obutaba birungi yadde n'akamu. Ssebutuŋŋanda atukakasizza nti Muhoozi yali mu control. Muhoozi essaawa eno ye pulezidenti wa Uganda kyategeeza. Ate era munnange bw'atyo Ssemujju n'atugamba nti 2021 Museveni yafuna ekyekango okuva eri NUP bwe batyo baamukwata off guard. Kakati 2026 biki bye tusuubira Museveni byayinza okubanga tagenda kukkiriza kubeera nga bimutuukako ebyamutuukako 2021 Bobi Wine bwe yamuleka nga afeesa. Kakati munnange bwe ntyo nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo mu mikwesese gye ndi nnyo emimuli n'emiwogo gye giri. Era gwe munnange abuusabuusa vakkedo mungi ye tuugamu muwuge. Kale munnange teweerabira aba Hillside View Apartments wali ejjanyi ku kasozi ejjanyi ku kyakyawo Entebbe Road tuuka ekajjansi Namulanda Kitende buuza ejjanyi ku kyakye bajja kutwalayo muganda wange. Kati ewali apartments enjojote obulungi ate nga mulimu buli kimu ziri fully furnished era wifi weeri omutimbagano obeerako 24/7 okukosa munnange ne security eri ggulugulu. Amasannyalaze go muganda wange balina agaabwe era tegavaako. Transport first booking yo wabwereere gwe babuulire wooli singa obeera ku mpimpi distance okuva ekajjansi paka ku airport Entebbe. Kati gwe pimapima distance eyo wonna wooba oli basobola okubeera nga bakunona. First booking yo kasobeera nga toli wala tobagamba nti ndi eno Mbalala Mwankole, tobagamba nti ndi Jjinja. Kakati munnange ate kukosa n'aba maintenance palace bano balina solar systems. Abantu bafunye solar era abantu baŋŋambye wano nti weebale nnyo Uganda Atlantic abasajja gwe kasita okola order nabo bajja kujja babikuteereyo bulungi nnyo ate nga ebbeeyi yaabwe ensaamusaamu. Balina water pumps, balina water heaters, balina CCTV cameras, balina security lights, byonna bikozesa solar. Kendeeza ku masannyalaze g'okozesa ate weewale wona amasannyalaze okubeera nga gavaavaako, weewale okubeera ng'ofiirwa mu mirimu. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo ndowooza tusooke ate tukole ekyatuleese mu butongole. Kakati munnange gwe wenna abadde alowooza nti ebintu bikyalinga ebyalulu, manyi si gye tweyongera okugenda mu maaso egenda ekaluba. Oyinza okwesanga ng'abantu katugeze abaasooka okugenda mu Amerika byabanguyira era nga baalina amakulu mwe baali bayitira nga byangu ng'era bw'okimanyi okufulumamukko okugenda okunoonya ku riziki tekirinaamu yadde n'akazibu n'akamu oba tekirinaamu sitaani yenna, kubanga omuntu yenna oli meant okutambula osaggule, leka kwesibiraawo wamu bw'otyo otandika okukanula amaaso tandika okulowoolezaako ewalala. Kakati bannaffe munnange ebbanga lyonna ng'era nabo bwe bava ewaabwe ne bajja eno ewaffe okusobola okusima ebyobugagga n'ebirala byonna. Kakati munnange n'abantu bangi nnyo era okuva mu nsi ez'enjawulo be bati bagenda mu Amerika. Naye Amerika egamba bw'eti embassy ya US wano mu Uganda erabudde abantu abakozesa visas bafuna wano okugenda mu Amerika okuzaalirayo okusobola okufunirayo obutuuze. Ti omwana omuzaalidde eri kitegeeza munnange aba mutuuze weeri. Kati ekyo munnange balabudde si gwe mudde gusoose okubeera nga balabula. Kakati munnange United States Embassy
wano mu Kampala bwetyo emaze okubeera nga erabula ne sekulabula bannayuganda bonna munnange abagenda okubeera nga basaba US visa. Kakati awo munnange bwetyo neerabula nti visa zino bazikozesa olw'ekigendererwa. Kakati olwo ekigendererwa kyabwe baba bagenze kuzaalirayo mu US basobole okubeera nga basecuringa American citizenship for their children, basobole okufunira abaana baabwe obutuuze obwa America kubanga abeera muzaalidde mu America. Bebe Cool wano ye champion waakyo, Bebe Cool ye champion waakyo ne bannayuganda abalala bangi nnyo. Kakati munnange bino babifulumiza ku Lwokubiri luno tukubye emabega era wetwogerera essaawa zino lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'omusanvu wano e Uganda. Kakati ku Lwokubiri olukubye emabega bwetyo embasi ya America yalabula era embasi bwetyo neeyongera okubeera ng'ekisimbako essira nga bagamba nti okuyingira US ng'ogenzedde ku visa ya bulambuzi, tourist visa, nga ekigendererwa kyo ate kyakuzaalirayo okukubeera kukozesa bubi visa era ekyo tekikkirizibwa, kiri prohibited. Kakati munnange consular officers essaawa eno bamaze okubeera nga baweebwa ebiragiro okubeera nga bamma visa buli we beekengera mu ngeri yonna nti ono yandibanga munnange agenda kitegeeza nti kakati mwolekedde okusooka okubakebera abakyala naddala bakukebera balabe oli lubuto oba oli lubuto sooka omala okuzaala, kirabika ndowooza bwe kigenda ate okufuuka. Kakati ekigendererwa mu ekyo era getufuna okuva mu embasi ya America, bano batugamba nti bannayuganda bangi baafuuka bazadde bwe batuuka mu America naye nga bagendera ku visa ey'obulambuzi ekigendererwa nga kyakuzaalirayo mu America, nti bano bwe batuuka eri ozaalidde omwana mu America kitegeeza gavumenti y'eri egenda kuba ate ekusaasaanyizaako omusimbi era nga bagamba nti ekikolwa kino kiwadde nnyo kye bayita financial burden on the American taxpayer, nti kino kiba kitegeeza nti gwe munnayuganda agenza okuzaalira eri ng'ate wagenda nga mulambuzi, kiba kitegeeza ate kati oba ofuuse kazito oba ofuuse akaluubiriza omuyi w'omusolo ow'omu America. Era nga bagamba nti bino nga bamaze okubeera nga babikoonako bwe batyo nti bwe munnange bw'oba okyalina ekigendererwa ekyo obanga wakikolako kitegeeza nti weerinde ebinajja mu maaso awo bagenda kukola ki ndowooza bajja kuddamu batunuulire wafunako visa kugenda mu America ng'ogenze nga mulambuzi oba visit visa bwe bityo kati ogenda okutuuka eyo ate balaba wakomawo na kiwanga, wakomawo na munnansi wa America ate nga gwe maama, beebuuza kyajja kitya. Kiba kitegeeza nti munnange kye banaakola kyonna anti bagamba kijja omanyi kinyaga bitono. Kakati munnange ti advisory eno eze oluvannyuma lw'okubeera nti baagala okubeera nga cracking down on visa fraud and misuse, okozesa obubi visa gy'oba ofunye gye bakuwadde ate n'ogenda n'ekigendererwa kirala n'obufere obuli mu ekyo kyonna. Kakati embase munnange bwetyo neeraga nti erabudde, jjukira nti yasooka kulabula mu March mu mwezi ogwokusatu era kati munnange kuno okulabula ne kuba nga kwegasse kukuli kwe baakola era nga bagamba nti kino muganda wange bagenda kukigobereza serious consequences. Gwe singa owaayo documents mu kusaba visa yo nga zirimu obulimba, kiba kitegeeza ni muganda wange byonna bagenda kubeera bakambwe nnyo.
kakati bano bagamba nti munnange abamaze okukola okulabula okwo singa ogezaako okubeera nga munnange ozuulibwa singa bakizuula nti ogezaako kuzannyira obwongo ku bakansala officials baabwe kitegeeza nti bagenda kubanga bateekawo kye bayita permanent ban from entering the United States. Bagenda kuteekako envumbo bakuwere okuba nti toliddamu kulinnya kigere mu America n'omwana gwe wazaalirayo. Tofaana birwadde kubanga dokita waali ali qualified oba qualified doctor ate nga muganda wange yakola research wano ewaffe ku ddagala eryaffe erya wano lyagatta n'ezzungu olwo munnange endwadde ne zifuuka olufumo. Kale munnange gwe wenna ali eyo nakusuubiza nti abalwadde bangi nnyo bawadde obujulizi era ngenda mpola nga bwe mbakuŋŋaanya mpola mu bujulizi obw'enjawulo ne dokita kennyini nsuubira okuba nga mmuleetako wano asobole okubeera nga annyonnyola eyo eba special program. It's not nti byabufuzi oba byakya wabula ali interested yekka yakola ki yawuliriza just bantu butafana ndwadde kubeera eyo. Ekyo kibi nnyo okusembeza ku malaalo nti bamutwale okumpi n'ebijja bamuwenga painkillers paka lwakola ki lwafa newankubadde nga munnange entuuko ya Katonda entuuko za Katonda ziba ntuuko naye anti era still ne Katonda yatonda eddagala tusobole okuba nga twejjanjaba. Kakati munnange ani ali mu konfo ani ali mu mitambo kino nno tuzze nga tukyogera nti Uganda eno General Museveni ono gwe mulaba ebiriwo biraga nti si yalagira si yafuga. Ayinza okuba nga Museveni yafuuka consultant kwegamba nga ate Muhoozi nga bwe batugamba nti ye advisor on special operations eri kitaawe. Museveni ayinza okuba nga ate ye muwi w'amagezi owa Muhoozi nga Muhoozi yakola ki yatukalakata okusinziira ku biriwo. Kati Ssemujjuŋŋanda ensonga eno agirambise bulungi nnyo era agyogeddeko bulungi nnyo nga bwe tuzze nga tukyogerako nti Museveni takyali mu buyinza. Muhoozi ennaku zino ensangi zino yamanejinga. Tata nange kanfugemu bw'olivaawo tebajja kunzikiriza abasajja abo tebajjamu tata nange kankole ki kanfugemu ate nga ne muzeeyi General Museveni akimanyi bulungi nnyo nti kituufu obwongo bwakozesezza ebbanga lyonna okudyekadiika bannayuganda Muhoozi tabulina. Kakati awo alina okumuwaako awaagiregireko emyaka giigyo nti singa aba akomyewo ku myaka 5 katugeze nga akomyewo 2026 nti era omwana we abe ng'afuzeeyo ko emyaka egyo tuyinza okwesanga omwana atukalakatidde emyaka ndowooza nga 15 nga yabadde ng'akalakata. Kakati munnange Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujjuŋŋanda avuddeyo n'atutegeeza nti General Museveni takyali mu buyinza takyali in full control of the state nti takyakalakata kugamba si yasalawo ekyenkomeredde 100 mu ggwanga lyattu lino Uganda. Era yensonga lwaki munnange olaba nga obwannantagambwako bususse kubanga kitegeeza nti oba oli awo abanga alinako ebitundu oba 2 oba 10 ku 100 kati ne Muhoozi nga naye alinako ng'oba 6 ne bamafia nabo ne bakontrolingako ebyabwe nga okusinza ku connections okuva ku Janet okuva ku ani nga nabo bonna abako nga bonna bwe basharingira awo batyo mu bwannantagambwako nti kwaba ekyokulabirako tisinga ekintu kikutuukako oba ettaka lye balitwala ne weekubira enduulu ne bagamba Smart State House Anti-Corruption bikyezze ne weesanga nga alitwala ajja n'okujja ng'akaalakala n'emmundu ng'alitwala ku kibegaabega ne bamugamba ssebo jangu mu State House bakuyita mu State House muteese ng'ate bayita ye yekka si ggwe naawe nti bamuyise mu State House boogere ogenda okulaba nga eno bali mu kusenda
olowooza baamuyita mu State House kumbe yatuuka eri nabaga kiki mufuko byammwe mwe nga sibalingiriza nze gundi yeyantuma nkolera gundi kakati eno munnange ogenda okulaba ng'ebintu bikola ki era nga balitwala ogenda okulaba ng'ate oli ku misango kukakano oli ku limanda luzira okukakano oli kugwa kukwata mwana atanneetuuka okukakano bagenda okusoma fayiro nga kuliko n'emirambo egyagwa watta omuntu ku kyalo bwekiti ne bwekiti obamanyi bano bwe bityo ate mmwe mulowooza tebiriiyo naye gyebiri newankubadde nze mbyogera bwentyo kubanga era biri awo bya kiralu kyentegeeza ekyo nti waliwo kati babeera basheyaringwa obuyinza obwo nga Museveni Muhoozi nabo tebakola ki tebabulina era nga nabo banene bali eyo they share power kisinzira percentage ki kakati percentage esinga obunene essaawa eno Muhoozi yakola ki yagirina Museveni naddako kati nesalina era obitegedde kakati munnange Ssemujju Nganda agamba nti yensonga lwaki tulaba nga obutemu n'obukambwe enfuga ey'emmundu y'omudumu gw'emmundu esusse era musuubire effujjo eringi ennyo n'obukambwe obungi ennyo Ssemujju Nganda bw'atyo bw'agamba nti obugenda okweyoleka mu kalulu ka 2026 upcoming elections zigenda kuba bloody naye ebyo byonna temwerabira baganda bange byonna bagenda kubiteeka ku Bobi Wine n'abawumba tuutu bagenda kudda wano bagambe Bobi Wine yattisa abaana b'abendi Bobi Wine yabasibisa Bobi Wine mumuwagira oyo omuyaayo omuyaga yabasibisa lwaki mumuwagira mujja kufundira mu makomera mmwe bakyabatta naye nga tebalinamu bwongo bugamba naye wange bano si bannayuganda bo tebateekeddwa kuwagira lwaki okulonda tebakuweera buweezi Museveni agamba nze kanfuge paka ne mutabani wange ajje lwaki ate bakwenyakwenya abantu ne demokurasiya ate ng'ekituufu kisi obubongo tebabulina munnange eyo sayidi tebagirina eri empty balina eno yokka ey'okuba nti nno balaba Nuupu Bobi Wine nga kwegamba ekintu ekiri evil balaba Nuupu people power Bobi Wine nga sayidi eri evil naye tebeebuuza nti okay bwe tuba tuwogera ku demokurasiya okay kati kiba kiti ate ti ono yanominatingibwa n'asasula ne nomination fee eri akakiiko k'ebyokulonda n'alabikira ku ballot paper kati ate abaamuwagira ne babeera nga ate bali evil lwaki baateeka omuntu ali evil ku ballot paper obwo obwongo tebakola ki tebabulina naye abantu ab'ekika ekyo muganda wange era babeera bali bannaffe ekyo temukyerabira babeera bali bannaffe bo ye reasoning capacity bwe batyo bwe bareasoninga era bwe bamala okutulugunya bakugamba twongeza n'oyogera beebo muve mu byobufuzi temwogera ku byabufuzi beebo bwe baagala bave eri bajje eno mu foreign land bakole ki bafuge bufuzi bawambe buwambi buli kimu bava n'eri ne beegabira ettaka eno ne beerigalayizinga nti ffe tuli bannansi abatuukiridde beebo era gwe olaba omuntu ng'ayogera bw'atyo ng'ayogeza butemu ayogeza kigwemanya ono nno kubanga nabo betta birolooza nti bali basaaga nabo bennyini betta kakati munnange Ssemujju Nganda yabadde atutegeeza nti Museveni akyusizza nnyo mu nkwasaganya y'ebintu era nga kino kivudde ku myaka gye takyasobola ayebye balina kigenda okukonyumiza naye kankireke munzira okuŋŋambirawo nti nalya tiwamusisinkana oti oyo naye muganda wange ati gituzungire
wesanga otumudde omulungi yetuyina omusisinkana naye nze nakwatako omuntu omu ngalo nti alabye enkanyanya mpitirivu ngayi ate emyaka gyaddako nenga omusajja oli ng'engalo ziriko enkanyanya emyaka gyegyo ddala ekituufu gyegyo engalo zino nga ziriko enkanyanya annange Mukama Katonda kaakati munnange ebintu bikyukidde ddala okusinza ku Ssemujju. Museveni kati akaddiyidde ddala omulaba ne bw'aba atambula ngaki bw'oba olina w'oli awo nga waliwo amazzi kwata omupiira ogusuule ku mazzi olabe nga gye gagunyenyamu bwe bati kati bw'atyo bwakola ki bw'atambula oba baluuni bw'atyo bw'atambula bawunsinga mu ngeri ey'ekikadde. Kaakati munnange Ssemujju Nganda n'atutegeeza nti abantu abakuze old people are managed, abantu abakaddiye babakwasaganya babamanaginga bumanejinzi. Kakati ekyo nekiba nga kitadde muhoozi mu kifo ekisooka yamanaginga kitaawe akaddiye takyasobola kitegeeza kati yamumanaginga. Naye nga bwe nakugamba nti bannaye Mukama Katonda akuba omuggo yakuba Museveni omuggo. Kusinza ku muhoozi byayogera ne byakola byonna buli muntu yali yagadde omwana we yasooka mutabani waba yeerabira mu kifaananyi ekyo agambye akola byange naye muganda wange bwe bibanga byebyo kibulamu nnyo. Era awo singa nalina obuyinza nalibadde nze blood samples nzijjaku ebyaddala singa nali kati kikiriza nteebereza biteebereze saga mugambe ate agambye ngambye singa nali dokita nga nina obuyinza oba nze abakeberakebera awo manga abakebera covid biki mbalimba covid yanze ne mbajjako blood samples nengenda nenkola ebyange. Naye bannange nga bwe nkutegeeza nti ebintu bikyukidde ddala. Museveni kati akaddiidde ddala bigambo bya Ssemujju Nganda nti abantu abakuze abakulidde mu myaka bamanaginge. Kati munnange okusinziira ku Ssemujju Nganda bino byayogera byasapukasapuka muhoozi yamugamba nja kukuba ebiyinde ebyo jakuba ebimu ebyo kati ayogera agamba nti power vacuum eteekeddwawo okukulirira kwa General Museveni kwegamba nti power vacuum kyalibadde ki mu Luganda kwegamba okubulwa oba gaapu Museveni gyaleseewo etajjuziddwa mu bukulembeze oba ey'obuyinza nga bwe yali ng'akikola luli nti kati yalaba kino yakola kiri buli kimu asobola okikwasaganya ng'akyalina amaanyi. Kati waliwo gaapu eyo gyaleseewo ya power vacuum kwegamba ereeteddwawo obukadde bwe. Kino kireeteddewo kyetuyalibadde tuyita quiet but noticeable takeover by his son. Kwegamba mukasirise naye ate nga tukiraba tusobola okitegeera nti gyekitano mu butuufu waliwo Museveni watasobola kati kutuuka oba kusonga olw'obukadde mutabani we kati ateeka enzoova newankubadde ekiriwo mu kasirise naye ate tukola ki tusobodde okukirabira naawe okiraba wooli awo osobola okubeera ng'okitegeera. Era tulaba nga essaawa eno alina obuyinza bungi ayexercisinga excessive control over security forces and state operations. Tulabira ddala nga kwegamba obuyinza alina bungi nnyo ku magye, ku security forces, poliisi, biki olaba byonna avuma nga bw'ayagala yefuula abakwata ku nguzi biki ate nga naye product ya nguzi kwegamba ali omwo yevulungira omwo nga bw'onoddira akasaanyi n'okasuula mu gundi mu bisooto nekati nako okweziribangira omwo bwe kati
kakati naye ali omwo nti kale oba oli awo yandibadde asobola nga taata bwe yatulabula nti Muhoozi bw'anajja tagenda kubazibira baasoma abali b'enguzi naye ate nga naye kennyini abadde ku mulembe gwa Museveni nga mwana muto wano kakati obugagga bwonna bwe yabugjawo ate nga kitaawe yajja muwaavu ebyo byonna abantu babibuuza kubanga si ye pulezidenti asoose okubaawo Museveni ne Bwamini bwobwe tebaaliwo nabo tulaba bye baalekera batabani baabwe baababerekera bimeka nga ye byalina essaawa eno kale kweggamba bagambye ekima tesala gwa kibira ate tosobola kuddira kasisira muliro okakumako omuliro era bw'okakumako okumwozikiza kati naye akumaazikiza newankubadde nga yeefuula nti ndo kati yalwanyisa enguzi ng'era bwe kati waliwo bano aba enginiya brigade ya gundi ya UPDF ya engineering agikulira oba yamukutte yalagidde bamukwate ku bubbi buli bw'enguzi n'ebirala naye ate be bagitutikakaatikako wano mbu yeekola enguudo yeekola biki kakati obunyampi bwo bungi nti bajja kukwata bangi mu bintu kwegamba nga munange be baliwo naye ng'ate abaazirya ssente balala batasobola kubeera ng'awaayo kubanga atyagana ate famire yange bamanyi abaana bange gye bali ne maama wange n'ebirala ng'asirika kakati essaawa eno Muhoozi alina control n'ennyo ku security forces ne state operations era nga kati essaawa eno kuzimu operations ze kwe kucrackinga down opposition era yeewera tulaba nga akalulu ka 2026 kamuli mu control nnyo era akakasa nti bwe ntagenda yadde n'okukola bw'ati n'okufuna zino n'okukola bw'ati kati yalagira dda nti oyo mumulangirire mu bweziti mukole bwe muti temumukkiriza kutambula kutuuka wano kusala wano kukola bw'ati byonna bagenda kubikola naye kye bayita people power muganda wange kiri unstoppable kakati munnange Ssemujjunganda tugamba nti Museveni mu biseera biri ebiyise yatiranga okubeera in charge buli kimu nga munnange yakikwasaganya naye kati essaawa eno mulabira ddala nti obukambwe brutality okuva mu bitongole bya security kati nga JAT SFC nga bino bikomandingibwa Muhoozi alowooza nti ali mu kumanejinga kitaawe ne estate yaabwe muganda wange ebyo byonna bikulaga bulazi nti waliwo shift of power naye ono omuntu kwe batuuzizza obuzito obwo bw'okusalawo n'okumanejinga alina managerial skills kyekyebuuzibwa muganda wange kakati Ssemujjunganda ng'amaze okubeera nga atubuulira ebyo tulabira ddala nga succession plan okusikira entebe ya kitaawe ekyo kiri awo along the way era yalowooza agenda kugisikira obuyinza internal power shifts mu kibiina kya NRM tubulaba era nga yalina abantu be Muhoozi bakozesa nti yabalagira bulagizi nti akale katugira tuwagira ono naye 231 tugenda ku phasing out abo bonna taking over mubimanyi bulungi nnyo 226 musuubire security units kati nga joint anti-terrorism task force JAT wamu ne special forces command SFC okubeera nga zigenda kubanga zigenda kwekola ekyajabu bannayuganda bonna munnange bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono mulina okubeera nga muguma kubanga eggwanga lyammwe muganda wange okuleka mpozi nga muli waddeyo balitwale waliwo ebigambo bingi byebakozesa abasajja luduukuuta baki muganda wange naye kale mulina okubeera nga mulijja mu mikono gyabo abalowooza nti baawamba baatwala Uganda bagitwala ba controllers ate nze nno nina ekintu kye ndowooza nti kababe bali ba Ian Kagame suubira okuba nti bagenda kwogera gye Muhoozi endowooza yangira kubanga neggwanga eryano nalina ebizibu byalyo newankubadde nga nabo tebanaba kubeera nga babiraba nti batudde ku time bomb naye
ensonga za Uganda bayinza okuzinjiramu ekitono ennyo nsuubira okuba era Abasseruganda bajja busazaamu wakati w'amawanga agabiri. Kijja kubanga kya byafaayo naye ekyo kijja kubaawo kuyinza ekikugambye bwekyo okusinziira ku byendaba. Kakati munnange Museveni okusinziira ku Ssemujju akyatutegeeza ku nsonga za General Museveni ono. Akati Museveni ono baamukwata off guard Bobi Wine. Era mu 2021 Museveni yatasuubira Bobi Wine kubeera ng'ajja. Kati 2026 Museveni agenda kushatinga down campaigns zonna. Agenda kujja nga taseka. Kubanga amaze okutegeeza nti obuyinza si ya bulina. Kati mutabani we yakolerera kiri ekya 231 kitegeeza 2026 lwe lutindo olugendo okubeera nga lubatuusa ku 231. Ye waalowoleza nti kakati awo taata ajja kubanga ddala mu butuufu tetumanyi bw'aba akyali mulamu nga basitula musitulo baali mu wheelchair oba 2027 nga Matayo bwe yatugamba nti tamulabawo tajja kubaawo. Kitegeeza nti Omuhoozi jjukira nti kusinziira munnange ku amendment eya UPDF Act egamba nti Pulezidenti bw'aba afunye obuzibu CDF yateekinga control. So leero tubadde tumanyi nti no Vice President yateekinga control. Ekyo si bwe kiri muganda wange. Kiba kitegeeza nti either way Museveni nga obunnabbi bwa Matayo bukoze eki kitegeeza nti era still oba Ssemujju Muhoozi kati ateekinze over alabira ddala kati ono ne bamugamba nti zino ziri mmeka 2 agamba 4 oba 3 oba ayitaba kiba kitegeeza nti aba ateekinga buteekinze over nga tulaba kati yakola ki nga tugamba n'akaddiye nnyo kati ye president. Kati alina okukola okufiirawo. Kati kiba kitegeeza gwe muganda wange ampuliriza nti 2026 oba wooli wano essaawa eno kitegeeza nti amaanyi g'oba osonda galina okuba beyond 2026. Ekyo nja kujja nkyogereko mu mboozi emu nti amaanyi g'oba osonda kati galina okuba nga gasukka ku 2026 kubanga ekijja mu maaso wali kibafumba kiki kinene. Kakati munnange Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujju Nganda era bw'atyo ng'ayongera okubeera ng'atukakasa nti General Museveni ono nti okuggulawo campaign 2026 general elections nti ayinza okukitya olw'okutya nti kati opposition egenda kuŋŋaanya abantu bangi nnyo n'okusinga ku abo be baali balabyeko. Bobi Wine yabadde Mbarara Mwankole Eddombo Nambooze babyogeddeko tujja kubyogerako mu mboozi yaffe eddako era ng'abantu bamuweero kaaminga njaga ne Muhoozi ayiteyo okwo tulabe. Kakati ebyo biri awo kuge tujja byogerako naye nti Museveni ng'atiira ddala obungi bw'abantu obuyinza okubeera nga bumusukkako butya bw'anaamatiza ensi nti nedda bano tebabawagira bayimbi buyimbi. Kakati munnange Ssemujju Nganda bw'atyo agamba nti akalulu ka 2021 kaatiisa nnyo General Museveni era kamukwata off guard. Kampeyini ezo 2021 zaamukwata off guard era nti ettutumu Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP lye yalaga muganda wange ero lyamukangira ddala. Museveni yali teyeetegekedde Bobi Wine kuba Bobi Wine yagwa bugumi kibalo kyabwe bo baali bamanyi Dr. Kizza Besigye nga baba mujjawo nga Muhoozi bye yatugamba nti baawagira nnyo Bobi Wine bamanyi agenda kendeeza amaanyi ga Besigye mbu baamuwagira anti era bagamba akusinga kubisa gwokoze ekigwokutte ate Mukama Katonda bw'atyo bw'aleeta gwe wennyini gwawagira gwaleeta gwasembeza gwayingiza. Waliwo kasitole ke nakunyumizaako nti Habyarimana e Rwanda gwe ne bw'olaba Kagame
takkiriza Museveni kuyingira na convoy Rwanda. Awe wava kiri kyenkugamba nti bano abantu bana ababiri nabo tebeesigangana ababiri bano kubanga Kagame mwali mukiwuliddeko ababadde bagoberera ebyamawulire emyaka egiyise Kagame yagaanako convoy ya Museveni okuyingira Rwanda. Museveni ne bw'aba agenda Rwanda since then bo baakigaanirawo nga lumu kubanga yakimanya waliwo abaasigala eno bakandiko n'abalala baatya ogenda okumumaamulako eri era yali abakomplainingako bakandiho kati akimanyi basobola okuyingira ne basigala. Kati Museveni yayingira Rwanda nga Habyarimana ye president yayingira nabayeekera Rwanda era gavumenti ya Rwanda agenda okuvayo abayeekera yabalekayo munda okitegeera. Kati n'enkuba y'ennyonyi yabyali baada tutambulire mwena atono agiganye nedda sijja kukola ki ebyo byonna biriko obubuuza bungi nnyo gwe muganda wange apuliza kuba yaliwo ebyo sisala bisale byaliwo. Kakati kyevudde kugamba nti nno Rwanda eyo nga Muhoozi bw'awaana kojjaawe sisuubira nti bano ba Ian Kagame banaakolagana nnyo naye okusinziira ku bijja mu maaso n'engeri gy'amulungulamu ebintu gy'abitegeeramu. Bayinza okwagala okwesigaliza ebizibu ebyabwe bo nga bo kubanga jjukira nti Kagame yayogera ku kigambo kya M23 n'agamba nti Uganda abayeekera ba M23 ye bamanyiiko baaviiyo yeni ffe tetubamanyi. Ezo statements zitegeeza kwegaana naye lwakuba nti mali badde mbyogerako kiwanvu naye era akatono ke nkubuliddeko Kamala oyinza okubalaba nga abooluganda katinko kaabano abali eno naye abeere tebatinka beeno kyo njagala okikubuulira. Isi muli Banyarwanda ffe tuli Banyarwanda naye buli mbuzi kuki ku nkondo yaayo kubanga nabali balina ebizibu ebyabamala ate bali baatuuka dda bali eri akasente bakafuna e Congo kasaba yawulako wali bwe bati. Era mujjukira nti we bagenda okujjako nga bagenza okujjako mu buto amagye g'e Rwanda ekishangaani n'age Uganda beekubirayo baali beekubiddeko e Congo. Kati bagamba amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde muganda wange. Ebyo izo signs just eziraga biki ebirijja muki mu maaso. Kaakati okusinziira munnange ku Ssemujjunganda agamba nti nno tuli ku Museveni okubeera ng'atidde nnyo kampeyini za 2026 nga example oba essomo alijja ku ezo eza 2021 kubaga Bobweni yamukwata off guard. Kakati Ssemujjunganda agamba Museveni ali most likely obutakkiriza kampeyini ezo kubaawo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi bagenda kubeera nga bagoberera Bobi Wine era ekyo kigenda kuba kibaswaza nnyo. Kakati olwo alina okukola kyonna okulaba nga alimitinga public mobilization and campaigning. Alina okukola kyonna ekisoboka Museveni. Kati Ssemujjunganda era bw'atyo ng'agamba nti Museveni ayinza obutaddamu kukkiriza campaign zezimu ng'ezaaliwo kubanga naluli bagezaako ozigaana nga beekwasa COVID-19. Campaign freedoms in the upcoming election cycle ziyinza okuba nga zigenda kubeera mu style era nga munnange bayinza obutakkiriza abantu bangi kubeera nga bakuŋŋaana temukuŋŋaana abantu mubaleke bagende bakola ebyabwe temubala biseera mu bya campaign mugende mukole emirimu gyammwe temubala gakuŋŋaana ebyo tukole vakyo bayinza nokuga nti abasimbye bonna bawugerere nga ku mutimbagano aba basajja bukuba bannayuganda bali beze n'emirimu gyabwe mugende mulime parish development medal mugende mutandike ku ebyo mugende muno ne ssente z'emyoga ziri wano mu bwe bityo oba ekirwadde ekinnamuzisa kikino kizze bannange kiri Uganda yokka. Kakati bomu ezo babadde bagezako ziteekawo nti bayinza okweta threats nti waliwo abantu abagala okutega zibbomu naye kati bino byonna babiyiye kubajjukira nti ne opposition erina omukisa gwayo omukisa gwa Katonda egulina ti buli kye bateekawo kibamu ebituli. Kakati munnange bw'atyo Ibrahim Ssemujjunganda ng'agamba nti regime eyinza nate era
okubeera nga etandika ku nkola yaayo kati nga okulimitinga public gatherings enkuŋŋaana z'abantu oba okubeera nga eteekawo security concerns okubeera nga suppressinga political activities kagamba bagenda kuba bakola buli kimu ti security kulwa security kakati ate wayinza okubaawo kino temukuŋŋaana nnyo etteeka liri erya Public Order Management Act ligamba ki bwe batyo kubanga batya okuswala bakimanyi bulungi nnyo nti ebintu bingi bibakubye Northern Uganda abalaalo kira Museveni agezaako kugira abalaalo babagobe naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti abalaalo ate etteeka ligenda baprotectinga kubanga bo baagula ettaka ku balinene nga bazikola ki bazirina Museveni akimanyi naye ayagala kwenaazaako nga Ddolo bwe yeenaazaako ekya kooti masho naye nga n'abawo omuwaata mugende mu Parliament musobola okulongoosa ne balongoosa kati Ddolo n'abeera nga ye munange asigadde kwegamba agamba nze nakola ogwange era ffe tujaganye eno naye era stiilu tubanga emmese edda ewa kapa kati Ssemujju munnange bino byonna nga amaze okubeera nga abyogera era nga munnange biraga nti campaign eza 2026 zigenda kuba ngaera bwe zyali mu 2020 zigenda kubeeramu okukwata mugenda kubeeramu effujjo mugenda kubeeramu restrictions nga zebateeka ku COVID-19 bagamba bino byonna bagenda kubikola nga biri in favor of the ruling national resistance movement byonna bagenda bikola nga bifavoringa NRM ebyo munnange mubirinde naye protest vote lyeddagala nti gwoba olinze Bobi Wine abantu bamutambulireko bayinza okuteekawo obunkenke obw'amaanyi naye gwe beera ng'omanyi kimu protest vote wabula ky'oba omanya nti Muhoozi agenda kukola kyonna ekisoboka era nga bwe yagamba nti Museveni alina okuyitamu kubanga ye lwe lutindo lwalina lukola omutuuza ku 231 ye mu makkati awo 228 227 229 awo wonna Museveni asuubira okubeera nti ayeba oba ekintu akita oba mu ngeri yonna kuba waali kakati akesalu kyanga nkoko ya mutamiivu kakati awo Muhoozi aidha atwale butwazi buyinza kusinziira ku amendment ya UPDF Act nga bwe nkunyonnyodde kagamba kati yalinga nga bw'onoogamba nti gwange engeri liri nti munnange lya family kati ye next of kin waliwo yaga nti Uganda tulaje ekikulu oseka mu bintu ebiri serious kakati ngola eki muganda wange tulinga tulo munnange tetumanya alirira nnyina tetuli akati munnange tolema kwesekerako kiringa bw'ongamba nti ate tulya mimonde na muwogo tolya vakedo kubanga ate mbanja kumulya ate sifune manyi boogera era nja kulya emiwogo gyange n'ebimonde ne vakedo nja mulya kubanga gava mu kulya nammwe mukimanyi kakati n'okuseka muleke neesekereko baganda bange kakati ebikola eby'obutujju tusuubira okuba nga babiyingiza nnyo terrorism threats nga allegations zigenda kusukka security house concerns zirume kale munnange nga tumaze okuwulira ebigambo bya Ssemujju twalabye wano wakati Museveni agenda kwegamba kati buli gurupu gy'asuubira okuba nti emuyambako mu kubeera nga kwegamba akavaringa gaapu eri ey'okulaga nti bannayuganda bangi abamuwagira nga bwe kiri nti ye aba tayagala kufuga nga bwe yatugamba kwesimbawo bannayuganda mmwe abamukaka kakati agezaako okulaba nti gurupu ezo zabadde nga ajja zabadde nga ajja amanipulatinga kati nga community z'Abanyarwanda nti abo abalimu omusaayi gw'Olunyarwanda kuva dda beerabanga abaanunulwa nti bajja okubanunula naye weebuuze omuntu ajja ate okubanunula mu ggwanga eritali lyammwe nammwe muzooke weebuuze ye yabaleeta bwe kiba nti olwedde abasanzeeyo mu ggwanga eritali lyammwe nammwe mukimanyi ate nga bannansi baabaaniriza kakati ate oli naye gwe baayaniriza nga ye bwagamba omuhororo ate yajja okubanunula wabula ajja nga bw'onooga nti omwana omusanze ewa maama atamuzaala kati bano abantu b'ebbali babeera bamugamba ebigambo mwana wange bakuwa emmere
bakukubakuba bakutumiriza gwakola kino nga kugamba alinga talina kukola yalina akalimu ewaka bamuteekamu omutima nti mama si yakuzaala naye bw'agenda akula oba bw'akula oyinza okwesanga nga ate abaana abo bategeera babeera baagala nnyo abaama baana abaabakuza ngeyadde babamanyi bamama bwabwe bali ababazaalira ddala bakizuula nti bano ba mutima maama ono yankuza bulungi n'omutima ng'atanjagala ng'avudde ku bigambo bino byemuteekakumu nga muto kakati n'abategeera abamu bakimanyi nti ddala mu butuufu wano abantu abo twabayisa bulungi nnyo nga baganda tubatwala nga baganda baffe ababuyabuya nga bagashumba n'abalala kati be bagendera mu mbeerera ey'obutasiima okitegeera ogwo mutima ogutasiima ogwo ogw'ettima omutemu ffe M23 ey'enkya ebyo ebyekigwagwa kakati abo be baani be bagashumba naye era still gashumba ng'omubuyabuya wuuno ategeeza abanyankole ye si munyankole weebuuza abanyankole abaagazaaki abanyankole kugamba abuuka okuva ku bavandimwe be bano bajuzi kye bajje basisinkane Museveni kati saawa eno ali ku mulimu kuba kati basisinkanye Museveni ng'abavandimwe n'abasuubiza buli kimu okubabwa nga babawazi passport n'ebirala okay kale kuba basuubiza naye aliko question mark era omuntu ayinza omubuuza abasuubiza ngaani naye kale yabasuubiza kuba bagamba nti akusuubiza akira akumma okay kati gashumba olwo atadda ku ki ku banyankole wuliriza gashumba ono ng'amaze okubeera ng'akakasa nti olwedde ye 2025 nti yamaze dde okubeera ng'ayingira mu bitabo ebyokuba nti afuna akasente olwa community gy'alina ey'abavandimwe era nga agenda kubeera nga akuba omulanga eri abo bonna simanyi abalimu omusaayi gw'ekinyarwanda wabula bo bansobera abanyarwanda nti bo oba obazaddemu oba bakuzaddemu bo baashuminga nti oyo avuddemu offspring munyarwanda bo we bagamba nti abeera munyarwanda bw'oba obazaddemu batugeze owasiza omukyalo munyarwanda oba bwe bakuzaddemu product eba mu kimunyarwanda bo we bagamba era bo batwala nti oyo munyarwanda kaakati munnange titumanyi oba gina Jimmy Akena oba muganda oba si muganda ekyo simanyi ba Jimmy Akena naye maama we muganda obote taata we omulamu kaakati munnange ono gashumba omusajja ayogera buli kimu n'ebyomu kisenge yanyumya aye engeri gyanyokesaamu wayasse yagamba waliwo akatambi kenawulira agagashumba akakyasinza okunzesa yagamba nti obona bwe mwali mukalabyeko kawuliddeko yagamba nti ye mbutomunyumiza nga oba omukyala mbutomunyumiza mbu oba otuuse ku ntikko oba totuuse ku ntikko mbu kubanga mbu eddakiika ze mumaze nga muli mwenna munyokesa wayase mbu gobadde okola ki okutuuka ku ntikko ke katambi akakyasinza okunzesa kugashumba ne kakaza nti ono baaba ng'era omugenzi Kasirye Gwanga bwe yagamba ku bugingo nti abo bannaffe kakati munnange gashumba ono bw'atyo atugambye nti abanyankole wano nno abanyankole abasinga obungi bwe babawudiisiza wano abanyankole abasinga obungi bwe babawudiisiza wano ekisooka bo balowooza nti abo bye boogera nabo olunyankole nabo banyankole nedda nakugamba bwe badde ebbali boogera lwabwe bwe babeeramu mwe boogera lunyankole kakati gashumba olwo kati jjukira nti bakozesa nnyo kagundi balevurigingira nnyo ku banyankole nti ba westerners kati n'abo abatamanyi ensonga nabo ne balowooza nti they are birds of the same feathers Uganda muge timbangako nga mpuuga ne alien skin temubeerangako nga mpuuga ne alien skin oba bakyakwatagana abo nabo simanyi naye kakati ono agamba nti abanyankole bano baali badde basoosowaza nnyo General Museveni era mu kumwebaza nti bandibadde bakwata buli maka g'omunyankole gaali baddemu ekifaananyi kya Museveni
gaali baddemu ekifaananyi kya Museveni mbu kubanga Museveni akoleredde nnyo ba westerners baali badde bakwata ekifaananyi kye ne bakiteeka mu maka gaabwe nga bw'olaba Muhoozi bye yagamba nti wano Uganda buli district oba buli kibuga oba buli kabuga kalina okubaamu ebibumbe kulina okubaamu ekya Regema Museveni ne Kagame ndowooza naye anaatera okweyungako n'ekiki oba naye eyo project oba yagikomyawo kati noono agamba nti buli maka g'omunyankole galina okuba mu kifaananyi kya Museveni nti kumu appreciatinga mbu akoleredde nnyo era afudde nnyo ku baganda be abanyankole era nti Museveni atadde nnyo employment opportunities mu Western Uganda nti ne living standards zaabwe ne zirinnya nti eri ewaabwe ataddeyo chances ez'okufuna emirimu nti n'embeera yaabwe eya bulijjo n'erinnya basobola bbo okutwala akaveera eka oba okugula omugaati ne blue band mu Western region naddala eri ba tribesmen be awo n'atabula ekintu tribesmen Gashumba bw'ati atutegeeza tugamba nti charity begins at home buli Museveni ekintu ekyo munnange akijjiddeyo ddala charity begins at home kiraba mbu asoose kugabira bamunju gye yatandikira abalala tetumanyi kakati nti balina okubeera nga munnange bamuteekamu ekitiibwa era nga bamusoosowaza nnyo mu region eyo kubanga akoleredde nnyo development ne empowerment eya region eyo kituufu kubanga buli kimu n'ekkolero ly'emmwanyi baalizimba eyo na buli kimu ne university y'Embala bageze kugifuula ey'amaanyi ennyo kumpi kwagala kusinga Makerere byonna tubiraba era Gachumba n'agamba nti n'abakulembeze abalala baaliwo n'Amini naye yasoosowaza nnyo naye Amini teyabeerangako munobbi Amini yali mukakkwa naye abakakkwa no ekyo olimba Amini ne bwe yali agaba amaduuka teyagaba nti eggwanga lino oba ddiini eno bonna yagaba bugabi kyenkanyi amaduuka g'abayindi yagagaba kyenkanyi yagabira at random yagaba at random ate Obote kale yasembeza nnyo abantu era aba Northerners baali badominatinze kumpi buli wamu naye ate era stiye Obote bingi nnyo era tebe yakola mu regions endala mu nkulaakulana Obote yalina kye bayita regional balance mu nkulaakulana so singa Museveni naye ekyo kale newankubadde Katikkiro yatugamba nti mu nkulaakulana ekyaddala omulimu gwa Museveni gusinze emirembe egyaliwo naye ate nga ebintu ebyazimbibwa ku mulembe gwa Amini mu myaka 7 byali bingi nnyo ebikyalemye wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda awo simanyi criteria gye yakozesa kakati munnange ebyo byabadde bya Gashumba era abantu bwe batyo ne babyogerako era nga bamugamba nti lekeraawo okugeneralizinga nti bamanyi gurupu y'abanyankole ebenefiti nze nasomye comment emu omuntu yagambye simanyi lunyankole naye nakawandiise wano wansi yagambye nti Gashumba otatushinikiraho amino gaawe zobirano zyalwage Gashumba totusinyikirako binyobyo kyebadde ategeeza bingi nyo bye bawandiise look at this foolish idiot kati nga bagamba tikali bw'aba ayagala nnyo ankole lwaki teyazzaawo ankole kingdom lwaki teyazzaawo bamuyita batya omukama omugabe bamuyita batya owankole lwaki teyazzaawo kale kadinga Buganda obwakabaka bwankole lwaki teyabuzzaawo kaakati bannange sigenda kubeera nga nsukkawo awo naye bino byonna kasita omuntu abatika omugaati mu kamwa atandika okwogera
Katuulu ali ku mulimu ogwaddala. Tebasisinkanye Gino Museveni ng'abavandimwe muganda wange. Gino Museveni kati awo group sezo nageza kukolaba nga azikola ki? Azizza mu ngeri yonna okusobola okubeera nti zimuyambako sinti zimuwa akalulu awangule kubanga akalulu yeerangirira naye zimuyambeko okubeera nga ziteekawo ko kali akaleetera omuntu okudawutinga nga waliwo abamuwadde obululu kwegamba gurupu z'abantu abo bwe batyo bazizza ne bamuwaawayo ku bululu bw'asobola okusinziirako okubbirako. Kati tubyogerako ati ng'omusaza agula essowaani kubanga munnange tewakyali kubikiira giraavuzi zaavaako dda beyanako. Kankusibulira wano muganda wange tusisinkane ate mu mpoozi zaffe eziddako. Mukama Katonda abakuume.